po jako akawuwo. Women MP tanakutukawo. District chairman tanakutukawo. Kwegamba abagenda mu parliament bonna tebana kutuuka n'omu. Enfunda ziweranga omugganya mwamba mu district e Kasese guwagulula olwo abantu ne bafiirwa obulamu, emmere, amayumba ssaako n'ebintu ebirala, so nga ne gavumenti ebintu ng'amalwaliro, amasomero n'ebirala eba byonoonese eba n'ebbanja ery'okubizzaawo. Omwezi oguwedde omugga guno gwawagulula ebintu ebirako ne bisaanawo era ng'oluvannyuma lwa Ssaabaminisita Right Honorable Robinah Nabbanja okuvaayo ng'asuubizza abaakosebwa ebintu ebiwerako omwali obuyambi n'ebirala, ekibinja ky'abaminisita abawera ddala 7 batuuseeko mu bitundu by'eno okulaba embeera nga bweri nakyo ekiyinza okukolebwa okulaba nga bannakasese tebaddamu kukaaba lwa mbeera eno. Bano nga bakulembeddwamu omumyuka ow'okusatu owa Ssaabaminisita Honorable Lukiya Nakadama, Minisita ow'ebibamba n'ebigwa tebiraze Honorable Musa Echweru, Minisita ow'ebyenjigiriza ebisookerwako Honorable Joyce Moriku Kaduchu ssaako n'abalala basabye bannakasese okukolaganira wamu ne gavumenti okusobola okutereeza embeera zonna ezibayimbye endubaale. We need your cooperation so that we work together and we show results. I want to request the people of Kasese, especially the leadership, let us sensitize our communities. Let us talk to them. One, we have to support government. There is no way we can work alone without government. Bano basuubiza nga gavumenti bwegenda okutandikirawo okuddamu okuzimba amasomero so nga n'ebizibu ebirala nga bwe babizudde baakubira opeeri Ssaabaminisita bisobola okunogerwa eddagala. We are not tourists. We came here to do work, and I think you've never seen such a powerful delegation with all these ministers spending here all these days. My assurance to you on behalf of my colleagues is that we shall defend you, we shall support you through the Prime Minister to the final position of these resolutions that we have made here, so that this place is transformed for the better. Abakulembeze Kasese nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eno Muhindi Alifazi basabye gavumenti obutakoma kusuubiza busuubiza bannakasese wabula ekole okusobola okutereeza embeera zaabwe bwe batone beeyamu okukolagana obulungi nayo mu buli nsonga. We are going to work hand in hand with the technical people both from the center and here. As long as we get information, then we shall be able to give a hand. Having said that, it has been all been said in the report that has been made that the people of Kasese have seen light. Akulira ekitongole ky'ebyenguudo Kiyunula Allen Kajina agambye nti mu kiseera kino entindo eziwera ddala nnya zigenda mu maaso n'okuddaabirizibwa e Kasese okusobola okumalawo ekizibu ky'amataba mu bitundu by'eno. N'abakulembeze mu businga bwa Rwenzululu baliko amagezi ge balina okumalawo ebizibu nga bino nga mugano mwe muli okusimba emiti kye bagambye nti kyetaagamu omukono gwa gavumenti. But in the meantime, as we get back to Kampala, we are going once again to present this information to the Prime Minister, who will produce a cabinet paper which cabinet will go through and approve. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Plus the technical team, the days they have spent here, they have come to show that work is going to be done.